Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Baganda bange teri kyasinze kutiisa nga muntu gwe bassebusi ekiseera kyo nga kinaatuuka omuvubuka ono anyumizza emboozi engeri gye battamu muganda we Anodi bannange olutiko lungiise ebyaddala olutiko lungiise kuba yali asula nabo era omuwala yamulimbalimba n'amugamba agenda ku saluuni Anodi agambye waliyo kasitoma kumba amusendasenda aveewo ate muganda we naye baganda bange njagala owuliriza emboozi y'ono omuvubuka. Mukulu wange abadde alina omukyala eyali ebweru eyali yagenda ebweru yali girlfriend we nga tanafuna ono gwabadde naye kati bwe yagenda ebweru n'afuna ono kati n'amuta nga bakyalina contact bakyayogera nga nono omuwala akimanyi bakyakola ki bakyayogerezana kuba ndowooza ano yakomangawo ng'akooye ndowooza omukyala yakeberanga essimu n'alaba be bakola ki be boogera naye ono omukyala we yategedde nti ow'ebweru yakoze ki yakomyewo ndowooza mutima n'agamba kati ndowooza agenda kundekawo epate gye twaliko ku olwo olunaku yali ya welcoming oli eyava ebweru yali girlfriend we omukyala we kayina yamugamba nti tulina omuwala kuba yatukubira tulina akabala ke twaliko ekyebandaawo kala tuwalonkyawo omukyala yakuba essimu zaali ssaawa 6 ez'ekiro nakuba essimu ng'azifiirako omukulu yamukwata omulundi ogwa n'amugamba omwana mulwadde n'amugamba kwata zonna ssente ezisoboka ewaka otwale omwana mu ddwaliro kuba essaawa eno teweetaaga nze weetaaga ki ssente otwale omwana mu ddwaliro nga tuwulira n'ajjako essimu n'atandika ozikuba kali nga tamukwata nozo wamwe nawira obusungu natandika okuba buli simu ya muntu gwe twali naye awo nakuba kuyenga kuba nasanga ku missed call nnya nali sijulira nakuba ku betwali nabo balina enamba zaabwe nga nabo tebamukwata kati twafuluma abweru ne Manja we twali naye gwe nkugambyeko Manja ne mugamba nange no yuno yabadde ankubira Manja nanga amumpe njogere naye we yamukubira yamugamba shina mwana Anodi akugaye twala omwana muddo ate mulemerako nnyo ojja musula mu motoka nga mami omwana afa n'amugamba wakoma we wakayo tukola ekyobusule byotandika okuyombayomba muoganira abantu Mayanja kyali wammwe tukubiraga amasimu ne tulowooza agenda kukola ki ayinza okugjawo kabaala awo akolewo ensasagge ne tuvaawo ne tugenda ku ambiyasi ekiro ekyo ambiyasi eyo ne tubeerayo tuvaayo ne tudde waka mu nnyumba ne tugenda okuyingira awo mu nnyumba awo ku mulyango tugenda tuuka mu geeti awo ku mulyango nga tunabakonkona nga waliwo eccupa ya kilabu bagyasizza na mukulu n'ambuuza kati bino yakoze byaki nga yasizza amacupa yagatadde awo wansi mulyango nakola bukozi naye simanyi netumukonkona yali mwamudanga awulira kuba yayanguwa n'okuggulawo we yajja okuggulawo yaggulawo obuguzi n'akyuka n'addayo mu kisenge gye basula n'omukulu wange n'ajjamu bulungi engato n'agenda mu kisenge nze nenzigalawo ku mulyango kuba nze nasembayo oyingira ne mbawulira munda eyo nga bayomba n'amugaana omugamba ndayira ku bijja bya jjajja wange ekiro kweza essaawa tojja kuddira muwalo ewadde obadde naye ekiro kya leero n'amugana omuganda sima obadde n'ogwo omusambwa gwa Tracy kuba muganda waffe abadde tamwagala muganda waffe omuwala abadde tamwagala nga tebakwatagana naye mukazi nga yakyawa muganda waffe omuwala ngera amuyita na musambwa nga gamba obadde n'ogwo omusambwa gwa Tracy kyakago obadde n'essimu yange nga tegunkwata nga tegunzijjako bujja tulira nga waliwo embeera etali ya bulijjo nenga obwambe buno bulijjo bubeera bali mu bintu ne leero lwaki buli ku mmeeza nga waliwo akambe bulijjo ke tukozesa ewaka awaliwo n'akapya oba bunene obwambe obutegeera bunene obubeerako kahanda aka black nga eno katono bunene obutono obwo obusala ebibala obwo ekali ku mmeeza nga kana kambe
Mutima gwekengera obwambo obwo ne muteka wansi w'emmeeza ngeri gye nababulira n'oluyombo ne mutweka wansi w'emmeeza. Ko olunaku twali tunyuse ne cupa ya ambias waragi naye nga ya kitundu gye nateekaawo ku mmeeza nze nali njikutte. Omukazi we yava eri ng'omukulu ndowooza yeebase najja n'ambuuza obwambo obubadde wano buliwa mbunjagala kulya micungwa naye nga mu fridge temuli byakulya wadde emicungwa nga ne wakati wali byakulya ekiro ekyo waliwo mata ne mugamba obwambe sinabulako naye nga ye mutima akimanyi nti nze abugyewo kuba we yajja otugulira ndowooza yabulabawo ku mmeeza we yabutadde ne mbyegaana ne mugamba obwambe sinabulabako yankwatira ecupa ya mbiyasuwala gyenene gye nali ntadde ku mmeeza ayagala ginkuba kife mukama yampaatira obuvumu ecupa nagikwatira mu bbanga ng'agireeta nengimusikako nengiteeka wansi nakwata ku fulu y'eggaali yali wansi awo twali tugigalisawo oluggi n'agikwata twali tugalisawo oluggi kufulweza kufulu bbiri waliwo ey'eggaali ne zino eza bulijjo ezo nankwatira ku fulu y'eggaali yayagala ginkuba n'abivaako n'agisuula awo n'ayingira mu kisenge endowulira sikyamuwulira nayange notulo netunkwata kati ku makya mukulu wange yali atera okumuzuukusa ye ajja ngambe ngende ku saaluuni nongoose nga yetanaba kutuuka era ne ku makya okukola wekyali mukazi yajja bulungi nnyo nanzuukusa kwolwo yali annimba sindi noba waliyo kyetugenda okukola ku saaluuni kuba mukulu wange era asobola kunzija mu bbaala ssaawa 10 nanzuukusa ku ssaawa emu yennyini nengera omutima bulijjo bakikugamba n'ogenda tewali kibeerawo ngera otuukayo nga be bakugambye gyebiri nti oba waliwo bakasitoma konaye nazuukuka bulungi nnyo sadda nawo nti oba mbaddemu n'otulo nti nzirewo nazuukuka nennaaba nenyambala nenzikirira ku saaluuni ne baneiba bagamba mukazi tanafuluma geeti bwe nti mukazi naggalawo ennyumba ngenda otuuka ku saaluuni mba nakatuuka nkyabuuza kuba emidala gya capati awo kyababongabongako saimo we yanonera awo nambuuza ayi wakoleseeyo ki ne muganda ndese mukulu wange yeebase omukazi nga yazuukuse kuba yanzuukusizza nanga kati n'omukulu bamufumise ebisu tumutute ku ddwaliro ekibuli awo nadde eddakiika 10 kuba bombi nabaleka bakyali balamu